Abalungi abaagalwa mbaniriza nate ku channel eno amanyi Omumbejja Aisha Nassolo nkukulisaayo yonna gy'okakalabiza emirimu gy'omuganda wange ate n'okubeera nga buli video gye nteekayo ng'ogyekkaanya nagwo n'ogufuula omulimu munnange. Just know nti ky'okola ky'amaanyi ddala era weebale nnyo weebalire ddala ate naawe yakaneeyongako nga gwe mulindi gwo ogusoose nkwaniriza nnyo era kyengenda okusaba kimu nti wamala olaba video eno bambi subscribe ng'oteekeko n'akadi tusobole okubeera nga tutambula ate era teweerabira okubeera ng'olikinga video eno muganda wange. Yes, kaakati nno nga we nakusuubiza nti ngenda kubanga nkutuusako ebintu ebitambula mu nsi ebimu nga byewuunyisa ebirala nga bisanyusa ebirala nga biri awo weebityo naye nga kyengenda okuba nga nkola oba kyenkola kwe kubeera nga mbikutuusaako wane eno nosobola okubeera nga ate munnange naawe obaako kyoyogera singa obadde gwe wandibadde okola ki oba oyo gwe baakoze ekyo abeera akigwanira oba kwegamba ne wessa mu bigere by'abo abantu bemba ate nkuleetedde olunaku lwonna lwemba mbakuleetedde muganda wange. Yes, kaakati nno nga ne byenzize okukutuusaako ate olwaleero omukyalo ono omukozi eyakkakkanye ku mukama we bw'atyo n'amusalako obusajja bwe ate ekyasinze okusanyusa abamu oba okubeewuunyisa nti omukyalo ono kasita yamaze okukola ekikolwa ekyo bw'atyo n'asalawo ate munnange ye kennyini nga teri naamukutte ku mukono ne yeetwala ku poliisi ate munnange ne yeeloopa olw'ekyo kye yabadde akoze. Omukyalo ono ataategeerekeseeko mannya wabula nga yava mu ggwanga ate munnange wali erya Tanzania ku mulirwano kyemmanyi nti ffenna eggwanga eryo tulimanyi bulungi bw'atyo n'agenda ate wali mu kibuga ekya Barcelona mu kikazi wattu okubeera nga ate ayiiyaawoyo kasente. Yali agenze naye kukola mirimu gino gye tukola mu biyumba by'Abawarabu yali agenze kubeera nga ate akola omulimu gw'oba housemaid era yatuukayo omulimu ogwo n'agufuna bulungi nnyo wabula bambi mukazi wattu agamba nti ebintu tebyamutambulira bulungi era oluvannyuma lw'akaseera yasalawo n'ava mu nnyumba eyo mwe yali akola n'afuluma wabweru ayiiye alabe ate kikyazzaako okubeera ng'ate munnange akola ki ng'atambuza obulamu. Omukyalo ono yeeyongera n'atugamba nti bw'atyo aba akyanoonya emirimu laba ate wafuna ennyumba ey'okubiri wabula ennyumba ey'okubiri gye yafuna yali agenda kukola emirimu gy'ewaka ate nga bw'atyo olw'eggulo bamutwala n'akola mu bbaala mukazi wattu ono jjukira twogera wali ku kibuga ekya Barcelona bw'atyo munnange we yafuna omulimu ogwo gw'ekkola mu nnyumba ng'ate olw'eggulo bamutwala n'akola ku bbaala mukazi wattu n'aguma yiye akasente wabula agamba mbu yali akakolayo emyezi nga giigyo bossi wono n'amwefuulira n'atandika okubeera nga bambi amukabasanya ng'amukozesa amukwata mukazi wattu n'aguma wabula ku luno agamba nti yalabye ekisusse era ku mulundi guno bossi we yabadde ayagala kubeera ng'era sitiiru amweyambisa bw'atyo naye kwe kwata akambe akamubadde okumpi mukazi wattu nga kimususseeko abadde akigumidde okumala ebbanga bw'atyo n'akwata akambe ako naye n'asobola okubeera nga amukecculako obusajja n'abukasuka wali era bw'atyo kasita ekyo yakimaze neyeekwata ye kennyini neyeekwatakwata nga teri naamukutte yesi abantu babaddewo awo era bawulidde enduulu bonna ne bakuŋŋaana naye ye kasita yamaze okukola kyakola ye kennyini n'atambula n'asobola ate munnange okubeera ng'agenda ku poliisi yeeroope olw'ekikolwa ekyo kye yasazeewo okubeera ng'akola era olwatuuse ku poliisi n'abategeeza kye yabadde akoze n'ensonga lwaki yakikoze. Bw'atyo omukyalo ono bambi we yatuuse ku poliisi ne yeeroopa olw'ekyo ekikolwa kye yabadde akoze muganda wange poliisi ye yamukutte bukwasi ng'emuggalira mu kaduukulu ng'eyongera okubeera ng'ate munnange emusoya ebibuuzo era bw'atyo n'agitegeeza nti ono gwe yasazeeko obusajja boosi we n'abanyumiza sitori yonna nga gye yava era bw'atyo n'abategeeza nti boosi we ow'ewaka kubanga nga we nkutegeeza muganda wange nti omuwala ono yali akola emirimu gy'ewaka ate ng'olw'eggulo bamutwala ku bbaala so ebbaala eryo kwe yali akola olw'eggulo ono mukama we still era ye manager w'ebbaala eryo so yabategeezezza nti oyo gwe mulaba gwe nsazeeko obusajja ye boosi wange ow'ewaka ate ne ku mulimu guno ogw'ebbaala era munnange n'abategeeza nti ekyamunsazisizzaako obusajja kwe kubeera nga amaze ebbanga ddene nga nkuluusanya mbadde mbikooye era ne ku luno ekyamunsazisizzaako obusajja kwe kubanga yabadde agezaako okubeera nga ate munnange anneekakaatikako
era bwetyo poliisi bino olwagigudde matu yasazeewo okubeera ng'ate munnange ekola ki eyongera okubeera ng'emuggalira nga weekyakola okunoonyereza kwayo. Wabula yetudda ku ludda olulala, ono omusajja atu gwe basazeeko obusajja munnange bamuddusizza mu ddwaliro Bunnambiro, era abasawo bali mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba ng'ate bambi bamutereeza obusajja bwe ne basobola okubeera ng'ate munnange bamuddaabiriza bamutunga nasobola okubeera ng'ate atereera. Wabula ng'ate we tutuukidde obudde obwaleero tetunnamanya oba ddala munnange byabadde successful ebyokubeera nga bajoyininga genitals ze oba tebinnaba kubeera ng'ate munnange bibeera successful, wabula nga ye ali mu ddwaliro era obujjanjabi bukyamukolebwako nga ne poliisi wekyayongera okubeera ng'ate munnange enoonyereza. Wabula nga ekyo neebuuza nga sinnagenda mu maaso baganda bange, kati wano poliisi ddala eba ekyanoonyereza ki? Munansonyi omanyiza ebintu ebimu bintabula, ekintu ne kituukawo nga kirina self-explanatory. Ono asazeeko ono obusajja ababulidde n'ensonga lwaki kiri bwe kityo, kati muba mukyanoonyereza ki? Anyway, wabula nga ye omukyala bambi akyakuumiddwa ku poliisi, yo poliisi okunoonyereza ekyakutwalira ddala mu maaso, era nga omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo mwe babadde yategeezezza nti omukyalo ono agenda akuumirwa waneeno ku poliisi nga we tukyamala okufuna obujulizi obumala obukakasa ebituufu bye yabadde ayogera, oba ddala omusajja ono abadde amaze ebbanga ng'amukuluusanya oba nedda. Kuba kati bakyalinda ono ali mu ddwaliro bamutereeze ate n'omukyala basobole okubeera nga babasoya bonna ebibuuzo bannyonnyole ebyabadde bigenda mu maaso. Ate wali munnange mu bbaala, wabula ng'essaawa eno omukyala ono omusango ogumuvunaanibwa kwe kubeera nga yatuusizza obuvune ku muntu munne ate munnange omulala wali ku bbaala eriyitibwa St Andrew de la Barca. Kugambye nti tuli mu kibuga ate wali ekya Barcelona. Ono boss gwe basazeeko obusajja bagamba nti tebamanyi nnyo bimukwatako kuba n'erinnya lye munnange terinnaba kubeera nga litegeerekeka, wabula okusinziira ku banneyiba bagamba mbu omwami ono either yava mu ggwanga lya Bangladesh oba lya Pakistan, nasobola okubeera ng'ate agenda wali mu kibuga ekya Barcelona nga we nakutegeereza nti n'omukyala naye bambi yava Tanzania agenda ayiye. Kati n'omwami ono gwe basazeeko obusajja naye kigambibwa mbu si wa mu kitundu ekyo oba si wa mu ggwanga eryo, wabula yava mu ggwanga either lya Pakistan oba lya Bangladesh, naye najja ate wali munnange mu Barcelona mu kibuga ekyasobola okubeera ng'ayiiya. Yabadde nno munnange akola ebikolwa ate ebifaanaganako webiti, era nga mu kiseera kino eddwaliro lyalimu baliyita La Hospitality de Llobregat wali ate mu kibuga ky'egambye muganange ekya Barcelona. Era poliisi egamba mbu omwami ono kasitadda mu kondishoni entuufu nga bamaze omutereeza bulungi nekizuulibwa nti ebyabadde byogerwa ddala bituufu nga bakoze okunoonyereza okumala. Bw'atyo omwami ono poliisi egamba nti agenda kuggalibwa kuba ebyo byabadde akola bibadde bimenyera ddala amateeka, okubeera ng'abadde amaze ebbanga nga bambi akuluusanya omwana ow'obuwala ono. Wabula ng'okusinziira ku banneighbours ababadde boogera, kuba munaye nga we tumanyi ebikolwa biba bikolebwa wabula wabeerawo abantu abalaba. Banneighbour olwabuuziddwa ku nsonga eno obutuufu bwayo, we batyo bategeezezza nti ya kituufu omwami ono butuufu abadde amaze ebbanga ng'akuluusanya omwana omuwala ono. Omwana omuwala ono bw'abadde amaze ebbanga ng'addukira awo ku bupoliisi obwetoolodde, wabula nga womanyi nti munnange omwami ono abadde ne ssente era nga buli we bamutwala aba ali awo ng'akomyewo, era bw'atyo n'atandikira we yakoma. Kwegamba bambi omuwala bibadde bimumazeeko emirembe okubeera ng'omusajja amukuluusanya entakera. So banneighbour bo bakakasizza nti ebyo ebyogerwa bituufu, babadde bakooye. Omusajja babadde bagezezaako okubeera nga bamubuulirira kiki bagezezaako omutwalako mu b'obuyinza ng'awaayo ssente n'avaayo. So bo banneighbour bategeezezza nti ye omukyalo oyo kye yakoze mu butuufu ekituufu, byayogera bituufu, babadde bamukuluusanya. Kati nno muganda wange wenkubuliza gwampuliriza nga mmaliriza. Ekikolwa kino omuwala ono kye yakoze okusalako boosi we obusajja
kyabadde kikolwa kye kituufu mu mbeera eno oba yakoze ensobi. Nsaba wesse mu bigere bino nga gwe babadde bakulusanya okumala ebbanga. Mu butuufu omuntu najja kukulusanya olina ebizibu byo kwegamba olina ebikuli ku mutwe bingi nnyo najja era sitiru mu budde obwo. Senga wabadde gwe omuwala ddala kino wabadde tosobola kikola oba gwe olina engeri endala gy'osobola okikola munaatakukwata ate nga naye tomutuusizzaako bulabe. Wabula nsaba onnyinyonnyola okusingira ddala omuwala ono ddala kye yakoze kibi oba naye yakikoze kubeera nga yeetaasa era nga n'omuntu omulala yenna asobola okukikola. Ye abaffe tukoze tutya okubeera nga tukendeeza ebikolwa nga bino mu mawanga gaffe kuba yes kino essaawa eno kiri mu kibuga wali ekya Barcelona wabula enkya kiri Uganda ate era nga we naggamba era ne mu Uganda ebintu bino gyebiri ebimu tubimanya ebirala ne tutabimanya. Ne mu Uganda era tubiwuliddeko bingi nnyo ng'abasajja abakazi basalako babba baabwe obusajja abamu bakikola lwa bwenzi oli n'akwatira bbaawe mu bwenzi n'amusalako obusajja. Wabula ono omukazi wattu ye ate yabadde yeetaasa na kwetaasa nasalawo nga omuntu wanajja nga azze kubba mu njuuyo ayagala kubba ate n'okutta akutte kati gwe n'okozesa obwangu n'omusooka ye n'omutta okitegeera. So ne mukazi wattu ono ye yabadde yeetaasa na kwetaasa yabadde tali mu masappe nti bba wange mukwatidde mu bwenzi kamusaleko obusajja si bye yabaddemu ye yabadde yeetaasa. So baganda bange ekikolwa ekyo kye yakoze kibi nnyo kye kisembayo okuba obubi era tumuvumirire nnyo senga gw'obadde jjaji nga gw'osala guno omusango n'okizuuyira ddala nti kituufu kuba waliwo okubeera ng'omuwala yeesinga alimba naye baneiba bagamba ekituufu n'omuwala gamba kituufu ddala mbutuufu oba gwe jjaji osala otya omusango guno. Omuwala ono tumutwala n'avundira mu kkomera ye omusajja ono aba kufa omusajja ono waafa. Omuwala ono tumuleka n'avundira mu kkomera oba tumuleka kuba naye kye yakoze yabadde yeetaasa. Omuntu ajja kukwata tomanyi oba alina galwadde kyoba ki wabula azze akukwate kati naawe mu kwetaasa n'okola ekyo. Ddala mbutuufu omuwala ono gwe wobeera jjaji omusango ogwo oyinza gusala otya ye woobeera ggwe ng'omuntu azze okukwata oyinza kukola otya okubeera nga weetaasa kubanga omuntu wakukwata suubira bingi. Bannyabo babakwata abamu ne babafunisa embuto oyina abeera n'olubuto olutaliiko taata abalala ne babakwata ne babasiiga endwadde ekyolubuto nno kyandibadde awo naye ne babasiiga agalwadde oli abeera n'agalwadde ge nga banaye ne we mutambula ensi eno teri ayinza gajjanjaba agalwadde g'alina naye kakatika ku mwana wa bendi n'amusiiga agalwadde mukazi wattu n'abonaabona okutuusa bwafa. So bannange gwe mugana nga mpuliriza oyinza kukola otya singa weesanga mu mbeera eyo omuntu wagenda kukwata oyinza kwetaasa otya olaba nga takukwata kuba mutuufu ekikolwa ekyo kibi nnyo kibi ddala. So naawe ng'omuntu olina okweprotectinga naye gwe nsaba otugabanyizeko oyinza kweprotectinga otya okulaba ng'ekyo tekikutuukako ng'osobola okwetaasa oyinza kwetaasa otya. Omuntu ono n'otamutuusaako bulabe kati ng'ono kye yakoze wabula ate naawe n'otafuna bulabe ng'omuntu n'atakukwata. So banaye baganda bange nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza nkusaba likinga video eno oba tonnagilikinga ate era bambi oba tonna subscribinga mu butuufu nsaba subscribing kuba nze nkyakuwolereza ddala ebintu ebigenda mu maaso mu nsi abankuumira atakuumira mpeera bye bye.